abateeseteese embeera eno mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga omuzeeyi bakidde awo yabayita kisikola ki maama nno obudde buno tebuba bungi nnyo naye singa si ggwe singa si mukyala maama ggwe ate bakidde awo teyaliko the birthday party singa si mukyala mukyalina maama wakakubire mu ngalo atamwenya tokuba atalina maama tokuba Mama Sala kagabane ekifo kye yabagenze tuuka nga wali wakituddemu abatesitesi kagabane mumuwe ekifo bannange Jalaluddin Kajja wajjidde mu kaseera kano era kankukwasa akadde okooli Mama ndikwebaza ntya omukwano gwa mama tegusambika mama wazuka n'ekiro ensirirwe sise mama natewana bambi nabika mwakiri yatunula nakesa lwewebaka emirembe oyo ye mama atasabika bannange baana bange ab'emikwano ab'eŋŋanda bannange mukama yamanyi kubanga bannange bakimbuulirako oli yajja nga mbuuza mutowono Deo naŋŋamba maama baaba yazaalibwa mwezi ki nenaku namwa lwaki ombuuza naŋŋamba njagala kumanya namugamba munna sijja kulimba kankubuulire kubanga buli mwana yenna gwe nazaala mumanyi olunaku n'essaawa ennaku z'omwezi era nemugamba Deo obadde tomanyidde ddala mukulu wo yazaalibwa nanga maama njagala ombuulire nemugamba Sendagire namuzaala nga 28 ogwokusatu 79 naye baana bange namuzaala ndi muto era omwana wange oyo wa bibuuzo ekyo tekikubire mu ngalo kubanga zaali nnyo yanumira ennaku yanumira Sande era mukama bwe bityo era ne kusawo ya leero akyannuma mulabye kyemunkoze mbadde sigenda kujja andi mukozefu mukko era nabadde nyiize Deo naŋŋamba maama namugamba kaakati muganya abadde agenda okumpa ka transport mubbireko kaakati nkole ntya ko Deo naŋŋamba maama ŋenda kuwa ezijja okutuusa naye nze ŋŋenze nemugamba ogenze naye kanjiye nze okutuuka wembeerabeerako nembaga bannange oba ŋŋende naye mpulira obulamu nga butono abaana bange omanyi abaana bange abaabano baana bange nze ennyini nze nabazaala era nzaala babiri naye nemugamba maama onsiimye ŋŋende nanga maama genda mukama akikuwadde nemugamba amiina era ntambuliddewo nenkubira mwannyina oli
ne mugamba mwana wange tugende ne maama obwedda njogera naye maama otuuseewa maama tuli wano bannanga okutuuka wano wentuuse ngenza okuwulira n'okulaba ntuddeko wa maama wange wali nempulira neŋŋamba tebakulaba maama tebakutakulaba ngenza okulaba nze sibeerangako kubanga nze nkoma kukubatiza na mwana nga amaze emigigi konfirimansiyo nentegeka naye ngenza okulira neŋŋamba kantambule ŋŋende neba nawano kyensanze nga buli omu anjagala era baana bange temujjanga okwo neyanzike nebaza nnyo taata wange wano kubanga yanywesa kasukaali mukulise matimba yakwata ku mwana wange ono n'abeera naye nakati siwulirangako oyonna gyayogera maama kino nedda wabula asiima busiimi bannange sinaba mulabako naye neebaza yeebale nnyo engalo za Joseph tukube engalo za mami maama entendeka gye watendeka mu bakiddaawo yemusobozesezza otuuka ku buwanguzi ono tewaliwo mukulu gwatanyiiza bakiddaawo era mukulu weebale nnyo weebalire ddala kunyiizanga bakiddaawo ku makya n'olweggulo n'olwaleero akoze ekyafaayo omugenyi waffe omwami Joseph Bakiddaawo kuba olwaleero gw'ensonga tusanyusa okukulaba ne mugole waffe nga simusudde mabega mama w'abaana bange bannaye tusanyusa okubalaba mwenna abali wano nze muyinza okuba temumanyi amannya Justine Namata ndi sisita wa Bakiddaawo. Tusanyusa nnyo abagenyi baffe abalungi ku lunaku lwa mukulu wange Bakiddaawo Ssendagira Joseph. Olunaku luno lwatusanyusizza nnyo olumu nga naffe abamu kyasusetukanga ne tulowooza nti oba mukulu wange ko simubuyaze gye nti nendowooza nti oba mukulu wange ayinza okunyiiga olw'ekintu ekyo batumukwesa ekintu nensooka ntyamu nga ndaba musuula ku kintu ekiyinza okubuleeta obusungu gye ndi ntya nnyo omunyiiza wadde omunyiiza nnyo naye ng'otya naye nga ntya nnyo omunyiiza olw'ebiti ebibiri byalimu ate nga mbiwa ekitiibwa kuba mukulu wange mmutyanga mukulu wange baaba wange ekyokuli mmutyanga mukama wange. Eyo gyempitaita pulira bingi byogerwa ku musajja Sema nenebuuza Sema yani ndala Sema yani ayugumya ekitundu okutuuka kwekyo Sema kituufu suka ddala kisudde Sema basebo ne banyabo ngenda basaba mukakkane wansi sebo omugenyi waffe omukulu birthday boy ani agenda okusiba enappi olwaleero ogenda okusiba enappi nnyabo. Happy birthday Bakiddaawo. Gayi waffe awezezza emyaka olwaleero emyaka 18 emyaka 2. Okay, very good. Well, congratulations. Mpulidde nga abantu abasinga bano balimu okuyoozayoza gwe happy birthday kulika nze sigenda kuyoozayoza gwe bwe mpulira ebigambo byoyogera ebintu byokola gayo n'ebintu byatambuza mu bulamu bwe nyabo nkulisa gwe maama we kubanga njaga kubuulira gayo ono senga tewamuzaala tewali badde na bbango
Mount Kilimanjaro yalibadde ku ggwe era kulika nnyo kubanga ma ebyange bigambo tebijja kubeera bingi. Mwena abaze okusanyukirako okubakiddaako ku birthday ye mwebale nnyo okumuzaamu amaanyi omulaga nti tumwagala. And enjoy yourselves. Munyumirwe tunyumirwe. Oli okuteeka okudoola ekizika okudoola kyama kyaffe gukuma. Happy birthday. Weziba tezimaze ka ojja kujja twongere tunyumye nkwongeremu. Ne sente z'amaanyi panga n'omukyala yasitukidde doola. Anyways, hey, listen, obulamu so far obutamuziza bulungi nnyo, and I just wish you more of the same. Yongera okukulaakulana. Mu bwangu obulamu onatuuka ku myaka gyo ate sipiidi y'obugagga ne yeeyongera bweyongezi. Kyensuubira nti naawe kyekigenda okubeera kubanga oludde nange n'ekyo gaggawala weeyagale naye mu byonna ng'obikola saagala weerabire nti Jesus is Lord. Come on, you know. Mukulu Bakiddaawo tusanyusa okubalaba. Ngenda kwogera ku lwa Jovi Promotions nga Jovi Promotions erimu ebiti nga bina. Tulina mu Jovi aboogezi b'oku mikolo, tulina mu Jovi Events ab'ebyuma, tulina mu Jovi Artists abayimbi, ne tubeeramu ne Jovi Dancers. Laba amaaso bannange, laba ekitalo mukikubireko mu ngalo bannange. Kakati basebo ne banyabo. Amadu mukwana madu kanoma abadu gebintu byo omukano ngagalira Omukazi ebizigo byamumeze ebirevu. Musonyi okujja leeti n'okulabika obuzibu buno. Wanchi? The good thing I don't understand Uganda. Nsaba musonyi we ntusa kigalazi. Naye kasitantidde nti wano wabaddewo omukolo gwa mukwano gwange n'ensalamu nange nzije mbalage bantu bekoyi wange nsaba mukkirize
Betty tuneno jeni. Ano bebe bakonyinyimba. Ekiro bwatyo bwatulula. Nsaba mukkirize. Abeemikwano bonna. Nsaba ono omusanga wonna wonna gy'ali amuteekawe. Bw'oba omanyi nti obadde omulinamu essuubi mumwesonyiwa. Kino nkibagamba nti kijja kuntuula mutima gwange. Lwendisanga nja mulogo. Ndeereka alinde kutumale buno mukulu abo bajja tuwa bonna waliwo n'omulala nkoko Haki ya hakimu. Yusuf tokyusa mannya naye naate laba birthday boy ayagala teekamu awali wennyininyini ku siyani kati lindako selekita Jack kati vivi kikole Olaba giridde bwotyo ku birthday. Bakuongeze. Olaba giridde bwotyo ku birthday. Bakuongerera. abange lekerawo kati taata golisa vivi akayimba kakuwereddeko 5,000 naye nga zabani zanca abange mulabe tirabulawo labalawo naye bannange okwawa tata oshiri sebo Ndowooza nti tutumye abazadde kuno kwanjula kwennyini ate bakinga father wali Joseph Keka abadde agiryanga omuyiikira w'ebbama era Joseph ndabye nnyo mukiteekemu ekitiibwa kale newe munaaba temufunye kasitanze yofunye ekyo tuba tukivudde mukongeze tufune dina wali dina mwegwa bweki tulyoke tufune omwogezi agenda okuba nga yasembayo kasane Joseph degeddamu nga bonoodegedda ku luli olunaku kuba tulumanyi lwawedde abaye mudegede menyeka ekituufu kiri nti okubatuusa wano tekibadde kyamu twasanze obuzibu bungi lwali ennaku z'omwezi nga 26 kituufu nali mu mbeera engonvugonvu mukulu alina ekigambo kyatera okukozesa ng'ali mu mbeera ye ey'emikolo bwe bankuba ng'etonye n'agamba erina okukya era neekola ki bw'agamba kino kibeere nekikola kitya nekibeera nembeebaza nnyo amazima ga Katonda mugulu nakubidde abantu ab'enjawulo leero ne gurupu yo neddira Nvuma Akabbiro kati Nvuma ndi muzzukulu wa Kyaddondo Ekawempe maama Nzaala yoyo mukadde Mirina Nabikoni muwala w'omugenzi wana Kirunda Empami Mpigi Mawokota neddira Ndiga Kabbiro Mpologoma Tony
Kale nebaza Katonda ng'oggyeko abatuyisa obubi mu nsi naye buli ali wano mukwano gwange era nsaba buli omu aliraanye munnaamu neebalizaamu nkwateko mu ngalo mugaye webale kubeerawo ku mukolo gwa Baby Bakidaawo era okubeerawo kwange kwonna maama gwe nsinza otutambulirako newakubadde nga n'ab'ekika kyange bambaddeko akaseera akamu naye maama wange njagala okwebaza ennyo olw'empisa ennungi ze watusigamu ng'abaana bo olw'obutaboola bantu kubanga awaka we twakulira twalabanga nga naawe tolina gw'oboola ate ekikuviiriddeko osanga okubanga Katonda naawe akyakutaddewo mu bulamu bw'ensi eno. Njagala okwebaza abakozi bannange wano ku Super FM. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo we tutuuka nga ffenna ekitukaayanya mu mirimu gyaffe goolo emu ya buwanguzi sobole okulaba nga Super yeekuumira ku ntikko gy'eriko. Njagala bannange buli ali wano akubireko Super mu ngalo ez'amaanyi. Okusingira ddala njagala okwebaza ennyo mukama waffe mwami Honorable Peter Sematimba omubaka wa South House olw'okututwala ng'abaana. Bannange wano temutyangawo. Oluusi awo bagga nti wandiika mu kitabo, naffe bennyini abakolerawo tulina ekitabo kye tulina okuwandiika mu bojja n'okufulumaako. Naye baga nti wandiika wano oyingire, wano walinga waka waffe. Oba bategeka mukolo ki oba mukolo ki, tubuuza Saala Kagabane. Kati entandikwa eri eti oba tuyina mulwadde oba tuyina afudde, Saala Kagabane ebyokuziika biri bitya. Naye era n'emikolo gino gyonna ye mutesitesi waffe ow'emikolo gino wano ku Super FM. Njagala munyongerere engalo ez'amaanyi. ebyokunywa byonna ebigenda ku mukolo walawe nze ebyokukolako byonna omugole n'ashanana omwezi gw'obadde olonze mulungi kuba tegutera kutumenya. kongereko waggulu ojja twebaza kwolwo bireke. wadde kwolwo naye mpulira essanyu kubanga tukolerako yadde tukasa omusajja era neebaza omwami okubanga asobodde okusalawo ddeti. Kwanjula batugattira huwa nedda sibya niigiina tumwagala wali lubaga, sibya niigiina tumwagala wali lubaga. mukwano birthday oba surprise birthday ya Muzeeyi Bakidaawo bwekyo bwewedde kibadde kirungi nawe osobola otuyita ne tukwatira surprise birthday yo, baby shower, graduation party, byonna netubiraga ku Delta TV ate oluvannyuma tubiteeka ku Sharita Show ku YouTube. Kale nno mukwano nkwagala nnyo, bye bye.